nsonga zaffe zituluma era ezigenda twegazaawo enkya ziri awo wennyini kati wetubanga abasinga okukosebwa ennyo bwe bali mu basement buli from basement bwebanga erina amaduuka agawera 20 10 side ne 10 side kiba kitegeeza nti amaduuka 2,000 bo banywa amazzi ne gatuuka ku siiringi juka KCC erimu executive director erimu ne office ya mayor era waliwo ayina amaanyi nani gwosobola owaabira bwe bijja okukusalawo kuba tukimanyi bulungi nnyo project ya Misi egisimbira wane kuli ng'omusajja omu yali mayor waffe Lukwago ne bapima olugoye mu kilo edazini ya kilo 3 n'ogiteekako 2.5 oba ogenze mu $7.5 eyo import duty yokka ogenda okumaliza okuteekako VAT withholding tax infraction levy ng'edazini ogiteekako $15 eriko amagoba ga mutwalo $15 mitwalo gigenda mu 6 amganidde kintu tekiri practical nibo naje twalagana batugamba ekyo nkola ya mukulu emijozi ya Uganda wano tewali agikola niyo omwana agireeta bamugamba nti bagipime mu kilo kubanga wano company ekola t-shirts ng'ekola za plain za cotton namuga tekirina nnyo makulu tusitegedde ensonga yo kubanga emijozi tujambala ntuwagira ate wano tulina agikola wabula okuba gigwa mu t-shirts ne bakubonereza gwe oba oyagala olugoye lwa naiti lwomanye Kampala osobola odunoonya bwoba oyagala olwa fine spinners bali wano wali Coffee Marketing Board olina woga nti eno showroom yaabwe kati bakayana batya nti akatale kabanyiga nga tetumanyina gye batundira eja kilogramu import duty wa 35% tusaba agende ku 25 nga East Africa bweri banaffe tuvuganya na Mukongo takyagula wano ayitawo buyisi n'atula ku bus era bogenda munnamayiba osanga bus zijjudde zisinga n'ennyonyi mulimu business class mulimu executive zonna zigenda Nairobi ningo Mukongo akugamba nanunua kintu Nairobi ng'ataddemu ne transport n'akituuse Kongo nga kyalayise ng'ataayise wano National Unity Platform kibadde kigamba nti bo betefutefu okubeera nga abasuubuzi abasobola okubeera nga bagendayo ne babatuukirira bataddewo emmeeza ey'okubanga babayambako ku ludda lw'ebyamateeka 97.3 FM Radio Simba empologoma y'eddembe program olutindo awuliriza tulina banaffe abasuubuzi abamu kwabo abafiirwa ebintu byabwe mu mataba kangayite mataba ndowooza ekigambo ekituufu kyenkozesa gaba mataba oba amazzi agayanjala mu kibuga Kampala abasuubuzi ne bafiirwa ebintu byabwe nga bingi nnyo ddala tulina mwami Kawes Kenneth Kezekia ngono yomu kwabo abebibiina ebyenjawulo ebyabasuubuzi kolera ku ham ate era aliko executive eya United Attire Traders Association abatunda abaleeta engoye eziwedde tulina banaffe abejjoola nabo balina sekita yaabwe kasiita yatukola bulungi neyawula kwa buli sekita n'ebizu byayo ate nga ffenna tuli mu kasiita katusanga bamasimu nga babatulugunya abo nabo balina ekibatwala afa abaleeta eziwedde naddala bafunye enjega y'amataba abasinga tubadde tuleeta ngoye eziwedde abafa bali mu ataya n'ebibiina ebirala naye nga nsanyusanyusebwa okubeera wano ne bannanga bano bagenda twegattako mwami Kawes Kenneth Kezekia okuva mu ba United Attire Traders Association mwenna muli wansi wa kasiita mwenna mwafiirwa ebintu mulinga bameka abafiirwa ebintu bogebereza ebizimbe ebyagendamu amazzi bwe tuva ku gye bayita shamba complex yabatunda bya pikipiki kwa amazzi gavena wakiseka agakkirira ate n'omugagga azimbye awo era we yatandikidde kati ebizimbe ebyo biringa bukweyo line ebiri ku mwala ebirinaanya omwala saidi ya Nabugabo biringa ndowooza bisukka mu 10 kati wetubanga abasinga okukosebwa ennyo bwe bali mu basement buli from basement bwebanga erina amaduuka agawera 20 10 side ne 10 side kiba kitegeeza nti amaduuka 2,000 bo banywa amazzi ne gatuuka ku siiringi kubanga nga n'okukkayo oli amadala olaba tukyasobola nakutulaba amadala gye gakoma kati bano abali ku eno gye bandadde ground floor etambula ago gagenda mu bukongovule gatuuka ne mu fuuti nga 3 abali ku eyo level Nabukeera Kwaliseero Pentagon Capital Freedom awo naye abali wansi abengatto bonna bajja mu bisooto kati bokwera amaduuka 2
begaba ngali 22 nga akedi ziringa 10 kwa twali ate yo total yayisibwa bubi nnyo edda walenga ototo kubajita French Plaza ne total kwali Drake banani baba oguno okulaba nga tolabayo abali wansi basement kana maduuka bibiri begabeera nga gabaddemu abantu ne mali ekitone nnyo buli dduuka nga lyadirimu millions nga 5 izo sente nyingi mwalimu na abalinamu sente enkalu yese bwera zalabiwanga zaanikwa eza Uganda zo mukisa mulungi oyanika nebazikiriza naye dola zo zibazigenze kubeera tugula omukongo bwajja n'omulamula n'omugula ku layisi obumanyi ozikebera n'okwate ekkubo nazo nolye tutunda tetugoba sente waliwo agana sijja kuvungisa eri bajja kunsala kanzije era si kipya buli musuubuzi abeerawo ne bubba kabbandoke kisinziira mwami Kaweesi olukiiko olubaddewo olunaku olwaleero olubaddemu olukiiko olwaddemu bannange babaddeyo tubadde bakubuuliddeko ku bimu ebibaddeyo ebisinga kyemanyi waffe Kasebe lwero olwa KCC iwako olwa KCC olwadde wa meya waffe Lukwago makakiiko ka meeting tubaddemu akawungeezi batulaze nti bwe tuba bakuyambibwa tulina okubeera nga tufuna obujulizi ng'ekkooti bwe bwagala fe olwaggulawo ku makya nga baani ababayamba mubadde na KCC siwe kiri KCC ne wabula nti omusuubuzi waba wakuyambibwa mu maaso eyo olina okufuna engeri gy'okuŋŋaanya obujulizi ate n'abakugu abajja okukuba ebifaananyi gwe bino ebyo by'okubye mu maaso eyo abagenda mu mateeka babimanyi waliwo police section erina obuvunaanyizibwa okukwata ebintu ebyo kati omusuubuzi bamu baali balowooza tusobola okuyola ebintu byaffe byonna tubiteeke ku loole tubitwale tubiyiweeyo naye ate akyobusuubuzi bwe kijja oba olowooza kubitwala bikale otaase kuki ku maali era oyinza okumbuuza kati n'omuganda leeta ebizibiti nga bwe bakooti bwe babyagala nga tojja kutereka ngoye eziva mu langi zeetabise dazini ebeera mu kala 8 kati era yayanguwa ayinza okuba yataasaako atayanguwa era enfiirwa ye bannene kati nga olukiiko meja lubadde lwakubeera nga batuwabulemu bwe tulina okweyisa tutuuke maaso eyo nga police statement zikozeseddwa abakuba ebifaananyi bakozeseddwa nga baani ababadde babawabula ndowooza ofisi ya meya kubanga lwaki ndi mu kulemerako okubanga nkubuuza kyenkubuuza ekyo ekitongole kyaffe wano ekyamawulire wano ku Lubogola Simba tukoze amawulire wano nga galaga nti abasuubuzi abasoba mu 3 batutteko KCC NEMA ne Amisi Kigundu mu kooti kati bwe kibanga batutteko KCC ne Amisi Kigundu ne NEMA mu kooti kati kiba mbasi kitegeera bwe mubanga ate mubadde ne KCC olwaleero kati nga bwe nagambye wammanga eyo tulina ebibiina byanjawulo nange mpuliddeko waliwo ekibiina oba UTEA oba ne UNATA nga balaze nti bali ku kooti balina omusango batutte ebibiina bingi wammanga eyo era buli kimu kirina abagoberezi baakyo ogenda mu maaso kati ebibiina ebyo byo bweri wammanga twasalawo buli akutte wakutte kwa katwede gavumenti n'eggwanga lyonna lyatutabukira waliwo abali munda mu kafo waliwo abali mu UTEA waliwo abali ffe tuli mu ATAYA era tuli wansi wa kasiita wabula abo abalala tebali wansi wa kasiita basalawo bakwaliwo wafuta kati bwempulidenti babadde balina ku kizimbe gye balaze nga bo batuddeyo keesi yaabo redde nye ffe nga tuwabulwa kasiita ne road mayor naye ali mu KCCA ali mu KCCA naye jjukira KCCA erimu executive director erimu ne office ya mayor era waliwo alina amaanyi naani gwosobola owaabira bwe bijjawo kukusalawo kuba tukimanyi bulungi nnyo project ya Amisi egisimbira wane kuuli ng'omusajja omu yali mayor waffe Lukwago n'atuwabula era tukanoga nti no yalinganga neyalagula tikeetonnyamu essaawa mujja kukola ki mujja kunywa olowooza bwe mubanga amangu ago mutandise okubanga mweyawulamu mboza temumanyi temwetaaga kubeera nga mubeera kitole bwe muba munaatambuza ensonga zino bwe kyandibadde naye buli muntu alina engeri gyategeera ate buli muntu alina engeri kati ffe tugambye nga abaataya abatuwabudde batugambye mukuŋŋaanya obujulizi mu ngeri nga kooti bwe bwagala oba abo babagambye okuŋŋaanya be bamu ku bana abagenzi tusooke tuwulire eddoboozi lino ojja kubeera ng'osobola okuba nga ogoberera bulungi nnyo
tugenze okulaba nga tewali ofiisi yonna ya gavumenti yavuddeyo neeraba butya bwegenda okudduukirira abasuubuzi bano, era tusuubira nti kkooti yokka yegenda okuvaayo esale obwenkanya ng'abasuubuzi abayononeddwa ebyabwe. Haamu bwe yali afunye ebbaluwa evudde mu State House, pulaani gye yalaga ku mitimbagano ndala nnyo nekyali mu kuzimbawo essaawa zino. Mu kusaba teyalaga nti agenda kuzimbawo akeedi, yalaga nti agenda kuzimba ekifo abantu abakooye mwe bagenda okutuula nga kirimu n'obuddo. Essaawa ya leero asituddewo kizimbe, yalaga nti agenda kuddamu azimbe omwala guno buto. Essaawa zino Haamu omwala yaguzimbira wansi n'asima ebbali n'ebbali. Automatically Haamu ali mu kusima luguudo, in fact sina mwala. So Haamu alina abaana 3 bano ba 5, abakyala 2 oba 1, ne families z'abantu mmeka okuva ku Shamba Complex okutuuka ku fire eziri mu kwonooneka. Ebyo byebimu ku bibadde byogerwa kubamu ku bannammwe. Yes, benkugambye nti basazeewo okubanga bo bagenda mu kooti. Batuufu. In fact baba nga basazeewo nga bagenda mu kooti batugambye nti balindirira kooti okuteekawo olunaku lwe balina okubanga bagenda mu maaso omusango guno okubanga gutandika. Omwami oyo eddoboozi lyetuva okuwulira bamuyita Mukulu Katongole, ndowooza ye chairman wa UNATA. Atera nnyo okutambula ne Mukulu Kabanda owa Futa mumanyi, kati ne beegattibwako n'ekitongole n'akagurupu akalala bakayita Kafo, ne wabeerawo n'akalala bakayita Kata. Then wabeerawo ne yali chairman wa Kasiita omunaanule Mwami Thaddeus, n'ennaku ezo yakoze ekikye bakiyita oba neta nalabya akironki ngaawo. Kati bo abo baddembe era ne bwe twagenda okulaba omukulembeze w'eggwanga balina ebyabwe baddembe. Ffe ekibaddewo tubadde tuwabulwa kubanga bw'ogenda mu kooti si kyomanyi si kyowulira wabula kiki kyokakasa ye kooti. Kati baba bo nga babikuŋŋaanyiza dda kubeera ffe wansi exercise badde yakuwandiika buli yafuna enjege n'ebifaananyi nga bikolebwa abakugu ebyo ebirikkirizibwa. Bagamba ekitongole kya poliisi bakiyita oba SOC ekikuba ebifaananyi ebiri special byebikkirizibwa. Kati ffe bye tulina bye twakubye ennaku 2-3 nga amatala gakatugwira tegeeza mu kooti tebikkirizibwa. Kati bo bwe babayo process be exercise baali bagimaze, ekyo kirungi kubanga ebyobusuubuzi byatuuka asooka okutuuka ku nsonga ffena tugifunamu. Eddoboozi eddala lirino kubanga besigama ku bbaluwa president yamuwa. President yamuwa kola ekyo, president ya approvinga project ye naye agoberere emitendera emituufu. So olwaleero kye kitulese wano mu kooti mu kaseera katono nyo tujja kuba tufuna ebbaluwa ezimuyita era tujja zimuwa. Tusuubira obutasukka lwakuna oba olwokutaano weekend. Emitendera gy'ataagoberera ffenna tukimanyi nti NEMA yevunaanyizibwa ku butonde oba environment mwe tutambulira mwe tukolera. So yali alina okugenda mu NEMA bakole assessment ku kyonna kyayagala okukola kye yali awadde omukulembeze w'eggwanga kituufu kisoboka okutambula nga tekigenda kukozesa bannayuganda balala. Ekirala yali alina okugenda mu KCCA naye ekola omulimu gwayo bakole evaluation naye byonna bajje ku ground balabe ng'abasuubuzi abatambulira ku mwalo ogwo tebakoseddwa mirimu ki gyonna gyagenda teekawo. Ekitaakolebwa kyobulaba tulaba embeera eno eriwo. Owulidde ndowooza bannammwe bo mu kooti bagenze balinda bulinzi kulaba ddi lunaku kuli alina okuba nga afuna samanizi ezirina okuba nga zimuyita mu kooti n'abalala bonna kuba tali aminsi yekka. Owulidde nga bwagiza kuba nga akugamba nti NEMA naye eyitibwa kati erina okuba nga evaayo naye okujja okakasa nti omusajja ono twamukkiriza twetegereza ebintu bino nga birina okuba ne tumukkiriza agende mu maaso n'okuzimba ku mwala. Ebyo bimu byensuubira NEMA byena okuba okujja kubeera ng'ekola. Then ne KCC kuba KCC ku kiwandiiko ekimu kye tufunyeeko wano nga Simba nga kiraga nti waaliwo resolution okukkiriza Haamu okugenda mu maaso n'ekyaki n'ekyomwala. Naye era ndowooza KCC naye bw'eba ekukkiriza aba alina okugenda mu maaso okufuna ebiwandiiko ebirala okuva mu authorities endala nga NEMA n'abalala. Kati ndowooza bye tujja okuba nga tulinda. Kyentiddemu bye bibiina ebyenjawulo ebiri mu basuubuzi ndabanga mulinamu obutakwatagana. Ekyobutakwatagana kyo kiyinza obutaba bunafu bwaffe kuba kati bano banguye mu kooti balina layini gye bakwata bo balaga nti n'emitenderwa egyandigobereddwa okuzimba mu swamp tegyagobererwa. Kati
kati ekibazo kyagwe kitegeeza ebyokubanga oliyirira bano abalala bisobola okujja nga ekirala ekyokubiri kuba empaabawo nomale yeekuwa ki kale gwe oyinza okuwaaba nga gwewewaabye strict damages kati webanga okusinanga mawulire nga wulira nga balaga nti nno emitendera egisinga yagibuuka naye wenjogerera kati era akyazimba kati kibategeeza mu bitongole bino ebirala tebiraba bakyazimba kati era mu kooti ku bimu bye babadde bannamu abagenzi bye babadde bagezaako okuba nga basaba nga bagamba nti akome okubeera nga azimba naye ekyokumukomya okuba nga azimba kuba enkuba ekyatonnya kyesimanyi oba obutonotono bwe mwasigazzaawo mwabugjeemu oba mwasigadde mubulekamu kuba enkuba ekyatonnya kisobola okudda ateera mu ndowooza y'obuntu ebintu ebingi byetutuuma olw'okwewala amasitowa kuba ne sitowa ekampala kati ya ssente nnyingi omugezi yandisigazzawo byakudisplay naddala abali mu basement wansi ate era ndowooza ne waliwo ne system nga nanyini kizimbe bwabeerawo obuzibu alina okukubira abantu nga bukyali kubanga response ya fire brigade oba police oba ki betunyumirizaamu ekiro okubanga babeera bamonitaringa oba osula ntebe osula wakiso kati I think ayibo nabo abantu abasinga bali wansi abenga tubatadde zikoma mu madaala waggulu abamu mukwalisero bazimbyewo agabibiro bwegatyo giyita counter naga kale kisenge kinanywa nenga sifunyigana gayingira buyingizi nga bwoga nti omwala bagutadde oli ku lubogo lwa Simba Lutindo ye program gyoliko mwami Kawesi okuva mu United Attire Traders Association ogambye nti okolera ku hamu ekizimbe kyani ekyo simbe kya mukulu Amisi Kigundu Amisi Kigundu yenanyini kizimbe ekyo era mubamu abakoseddwa mwabamu muli bapangisa be bwe mumala okufuna ekizibu kino ye nga landlord wammwe mwamusisinkanako era bwe mwamusinkana yabagamba ki enkola y'abalandlord mu Kampala bonna ku nsonga yonna ng'eguddewo batera kukola muntu omu ku omu afunako omu n'amuza ku mabbali n'amulisa ekigambo oba era etteeka liri nti bw'oba ozze okunona edduuka tojja naki tojja nabalala tojja nakyalo kati abali awo ku Jesco abali waggulu abali ku Jesco waliwo Jesco mu koona eyo buyumba bwafuna ekizibu ku kizimbe ky'omukulu oyo n'emmanju eri waliyo omwala gye bayimbira engatto baafuna obuzibu naye abo balina welfare project bagenda neera ogenda okulaba nga munnaasirise n'omanya nti atuuseeyo ne boogera kuba ofisi yabyo bavuka bantu bali so open ate watali ku bagagga balala boyina okubeera nga olina okunoonya ali ku shamba ali matafaali ne bakugira ne bano eva ofisi yabwe balina manager balina mukulu Yasini balina kambe batu bakola muntu ku muntu niye yonga ko ham student kwawera kama duka agawera wadde 10 agatunulidde ddala mwala tosubira nti ki n'amaduuka agasuka 10 agakosebwa kuba amazzi agasinga gali eno nga tonnabuuka mwala kudda eri amayumba agasinga okukosebwa ge mazzi agava ku luwumu oli oludi Kampala gajja bwe gatyo kati bwe gatuuka awo omwala guli little bit raised bagwambusaamu guno ompya gwazimba kati bwe gakoonako gaba galina kudda mu bana abali wansi mu neeyisa y'amazzi tegawalamba lusozi subira naye nga azimba ayinza okuba kirowooza ateekako ebituli leeta oba oluvannyuma naye ng'obuuse nodda eri ku paaka empya saidi ya paaka empya awo tewaali buzibu amaanyi bano abali eno bebafuna so kati oli omu kwabo amaduuka 10 oba 10 kale nga bw'ogambye agakosebwa nawo mwanyina zajati olinawo omumwannyoko naye olw'okubanga oli mu United Attire Traders Association kikukwatira wamu era bannange abafuna enjege babalemedde mu jjaamu naye bakamubange mu United Attire Association chairman waffe mukulu Haji Simbwa yali ne walala gyali n'abalala bali ku bifo ebirala naye leero batwadde olunaku lwe lusembayo lwakwetegeka tulabe nga tuddibwamu ensonga zaffe zetwatwala ewa minisita bwe mwagende wa prime minister yabagamba atya prime minister yalonda akakiiko k'abantu basatu akava mu United mu bibiina byammwe ebyenjawulo
bwe tumala okizuula nti ebibiina biri ebirala bwe bituuka eyo bifuna obwama twasalawo nga ffe ne Kasiita ffe tulemere kujja ebintu ebyeru nga kyetuba twogerera ebibiina ebirala nga gamaloboozi gozanye oluvannyuma baatuukayo mu maaso g'omukulu ne basaba Sako baatuukayo abamu ne basalawo nti ffe tetugenda kuddamu kusuubira bweru butuwe ssente kati ne babuzaabuza omukulembeze ebyo byoyogera byajja enenjega nga tena batuukawo kati enjega eno bwemala okutuukawo ng'ogyeko okusinkana Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago n'okusinkana mwasisinkanako bantu ki ab'enjawulo tewannaba kujjako Lord Mayor ate executive director group eri eyalimu mukulu Katongolo ono ava okwogera nendoza n'abafuta nabalabako mu bifaananyi nga beekuba ebifaananyi bane baddamu kiconco waliwo omukyala yakolanga mu URA nga balina bwe basisinkanye nefe aba United Traders Association ne Kasiita ate tetunaba jasi okujjako mukulu chairman waffe omulungi Haji Sokito ogende wa meya nga buli muntu asirise balandlord terina omwajja gwe bagamba nti azimba naye tavuddeeyo wabula ate ng'omusuubuzi nga tolina kulinda ka generator okasikani ka pumping amazzi nga bw'otaasabye otaasizza ye instinct kyekiri mu mutwe gw'omusuubuzi kusooka kutaasa maali nga talinaba kulowooleza mu bali ensasula kyovulaba bino bijjidde mu kaseera k'ebyobufuzi oba kaseera ka campaign olunaku olwaleero tutandise nagali amaloboozi g'owulidde ekibiina ekimu ku bibiina ebyobufuzi National Unity Platform kibadde kigamba nti bo beeteefuteefu okubeera nga abasuubuzi abasobola okubeera nga bagendayo ne babatuukirira bataddewo emmeeza ey'okuba nga babayambako ku ludda lw'ebyamateeka ku ludda lw'ebyamateeka ntegeddeko nti munnamateeka Shamimu Malende ya omuko bali ku kakiiko ako mukitegeddeko era mugenzeeyo bwe tujidde ku mpewo nga Kasiita ne United Traders Association tetunaba kugoberera kkuba eryo wabula si gwe mulundi ogusoose munnamateeka oyo Malende naku mu kwekalakaasa okwaliwo ennaku z'omwezi bazaali 19 abantu babakwata basuubuzi nga bayimiridde ku maduuka wabweru era ne babatwala era n'abawolereza n'abafunira bond kale bwe kibanga alina obuyambi ng'obwo obw'amateeka ffe bwe tutayina eyo wammanga kuba eri informal sector obwo tujja kubwaniriza kuba si gwe gusoose avuka bwe yabafunira bond in fact twalina meeting ne prime minister chairman waffe n'ayimya n'amugamba abaana basooke baveeyo babadde bafuwa bifirimbi nga bali ku maduuka gaabwe naye ne babakwata era abantu abo bajja bapiyalinga mu kooti ndowooza baddayo omuntu balina okuddayo omulundi omulala era omukyala oyo yabatembeeta mu mateeka kati mbeera eno nga bwe tuli twetaaga okuwabula mu mateeka okuva mu sayidi zonna kubanga ekintu nga bw'okiraba tekitegeerekeka oli akugamba mu mateeka bw'oba ozimba ennyumba nga waliwo poloti enkalu ovunaanyizibwa gwe okulowooza kwoli bwali zimba atya kati muteeka eryo olaba nga mukono w'amaganzi enzimba kati ate noono yazimba edda myaka 10 capital nabukeera kwaliseero totala abaluddewo abakadde niyagga nange nazimba Biden pulaani yange yayisibwa kati gwono nga omanyi abanene we balwanira kati gw'omusuubuzi ali mu ddaala ku kameeme n'osigala nga gwe bisubi kati watofunye kuwabula kutuufu ng'olyaganidde ekyo bifaananyi bye mulina tebikkirizibwa mu mateeka bu vidiyo bwe mwakwata ne muweera ne mulaajana n'amaziga mwetaaga okubeerawo ne professional police department weri mujje mubaleete nga bikyaliwo era abasangiddwa nga bayozeza amaduuka gaabwe bulungi nsuubira baba baavuddemu eyo formula kubanga ebifaananyi bye twakuba twabikubanga ffe lwansasa naye ebintu ebyayonooneka byowa ebiri ng'ogyeko abamu kumwe mwabyozezza ate ne mutandika n'okubyanika tosobola kubirekaawo musuubuzi yenna yenna alinga muzadde kasika alaba omwana nga kyekisooka bweba akutte essowaani ya mmere agita n'alumba ki omwana era ndowooza nga mu mateeka awo abasinga tujja kufuna obutali kubanga bwe bumu ku bujulizi obwo kati obujulizi obwozezza obwanise ogolodde n'oggolola otaase
ate oteeke mumaduuka mu madaala kuba kumala odduuzaako buli ddakiika eruyitako lutunula lulala lubanga luwino kati oba nga omusuubuzi ali mu dairema bw'omugaa nti bibireke bivunde olisasulwa bwe birijja mu 2030 bw'ogamba nti kantaaseeko ate tobeera na grounds mu kooti kubanga obujulizi gwo bwa wabusaanyaawo kati twetaaga atuyamba yenna nga tetulina byabufuzi bye tutaddemu nitwetaaga obuyambi omuntu yenna amateeka oba naffe abanguye nga balina obujulizi obumala era naffe abagenze mu kooti twagaliza mukisa kitegeeza nti aba National Unity Platform desk gye badde bataddewo eyo ey'amateeka already eba eri overtaken by event kali kibaba bagenze mu kooti maybe kubanga beegasse bwegasse kubali abagenze mu kooti kuba bonna kozi yemu omusango gwe gumu naye nga tugenda mu kuwumulamuuko ntegeddeko nti gavumenti egambye egenda kubeera nga eba compensatinga eririra abantu abafiiriddwa ebintu ndaba ekikonde nga n'abatafiiriddwa nga bajja mu kino mulina enkola gye mugenda okubeera nga musobola okwidentifyinga abantu abatuufu abafiiriddwa ebintu singa kiba kituufu ddala nga tufunye eddoboozi eryomu ku bakungu aba gavumenti mu kuvaayo nti bagenda kubanga babaliira tugenda kubeera nga tukomawo katumale okola ku zino sente ate tulyoke tudde Kyenda musanvu kasisa tufeme mwefe Radio Simba empologoma edembe tukyali mu program olutindo awuliriza tuli ne banaffe abasuubuzi abamu kwabo abafiirwa ebintu byabwe mu mataba kangayite mataba ndoza ekigambo ekituufu kyenkozesa gaba mataba oba amazzi agayanjala mu kibuga Kampala abasuubuzi ne bafiirwa ebintu byabwe nga bingi nnyo ddala tuli ne mwami Kawes Kenneth Kezekia ngono y'omu kwabo ab'ebibiina ebyenjawulo ebyabasuubuzi bye tulina mu Uganda sijjagamba mu Kampala kangambe mu Uganda yadde nga bano babeesinga waneeno mu Kampala abadde ku lutindo we tutandikidde nga twogera ku nsonga eziwerako tukubuulidde nti agwatabaddeeko waliwo ekibinja ekimu ekyo kigenze mu kooti kirinze kulaba nti basaavinga abantu abasatu abawabiddwa oba ebitongole ebisatu ebiwabiddwa oba kampuni esatu kampuni esooka ya Miss Kigundu oyo agambibwa okuba nti yazimba ku mwala ogwo ogugambibwa okuba nti gwe gwavaako okubeera nti amazzi ago ganjala okuba nga gatuuka eyo deni nema kino nga kyekitongole kya Uganda ekivunaanyizibwa ku nsonga z'obutonde bw'ensi deni n'ekibuga Kampala KCC abaddukanya ekibuga Kampala nabo beba abantu abasatu abatwaliddwa mu kooti mu kulaba nti basobola okubeera nga abasuubuzi bano abafiirwa ebintu byabwe babeera compensated babaliirira ebintu byabwe ebyafa bingi so mwami Kawesi gwe tuli nayo mu studio abamu abadde balina okumwegattako tutegeddeko nti abamu kwabo abafiirwa ebintu tibakyali mu kkubo gyamu wa mu Kampala omumanyidde ddala lungi wetugendedde tubadde n'ekibuuzo oba tubadde tufunyeeko information egamba nti gavumenti esazeewo okubeera nga egenda kubeera nga ecompensating abantu bano nembuuza mwami Kawesi tibalina mechanism gye bakozesa okulaba nti basobola okubeera nga bategeera namba entuufu kuba naffe wano bwe tuba tuwandiika amawulire wano ku Simba tugamba nti abasuubuzi abasoba mu 3 naffe tetunaba kubanga tufuna namba entuufu eyabo abafiiriddwa namba entuufu eyo mugirina mulina mechanism ey'okubeera nga mugifuna n'okumanya ani afiiriddwa ki era ani agenda okubeera nga akola okwevaluating ebintu ebyo ebifudde nti mwami Kawesi nti mukyala gundi abadde atunda ama TV oba abadde atunda kino bibadde biri mu ssente bwezite ebifudde so mukulu Yusufu nsanyuse nate ekibuuzo ky'okumanya ani afiiriddwa nani atafiiriddwa kyangu nnyo kuba buli dduuka nyini lyo abamanyikiddwa ate gwe bwoba wali ku mwaliro gwa kubiri tosolaga nti amataba gakutuukako abasanga obuzibu bwe bali mu basement ne ku level etambulirwako ku kkubo kati abantu ab'amaduuka ago bagabaddemu emyaka egisukka ne 10 bizimbe ebikadde nga Qualisel ebizimbe nga Capitol Field Dome ne Pentagon kizimbe kyali kipya wali basi z'Abaganda bali bakirizinga era amazzi gaya gwa abavuka balina canvas zaabwe ennungi zonna ne zifa kati buli omu ewaffe buli omu tumanyi waakolera ne bwe kuba kuziika
tumagamagamano gamba onavudde wano onavudde na kale ate exercise eyo mukulu wa chairman wa form pya Haji Sekito agisizzaamu n'ebitabo nga bawandiika abo vano kitegeera nti obujulizi bubula ebisooto biweddewo ate ebifaananyi byewakubanga amazzi gakuli mu bulago wabikubisa simu yo tebikkirizibwa mu kooti kati exercise era bonna twade tubayisizaamu ekizindaalo twafuna ebizindaalo bino ebiranga abafu ababyasooka kulanga bafudde tugenda kuzika Kaweesi tugenda kuzika gundi kati bituyamba nnyo bagaba gundi enkola entuufu mu kwawula kw'amateeka era amanya gabe gawandiikiddwa bulungi okuva eri ku ndowooza gaggawala sawuli yaako aba spare nojja waliwo 888 bagizimba nojja ku Nana Premier Freedom ne Pentagon waliwo kasitriba kaitwa Jambole kuddako Nabukeera Kwalisero Total French Plaza ne kusegaziga package batunda emifaliso ngewali UTC abantu abakulu abaludde mu Kampala Kaweesi abo mubategedde ekyo abo kati tulaze ndi kyo kyangu amanya ago kubanga mubategera kati ekizibu kiri ani afiiriddwa ki bibalirwamu sente mmeka waliwo okubala ekingi ne wabaawo ne bakubala ekitono mu mbeera eyo ng'ebizibiti bibuzeewo tukkirize tugaane obaddemu ne jeans edduuka lijjudde tubale eririmu eddazini zo nga 2 mu dazini ezo 2 ezasooka wansi ezisinga kuba ebisooto bwe bijja byo tebyambuka ezo ziyinza osanga yabadde bbulu afuuse brown kati zino ezinywedde obunywa amazzi oyanika nozza kati naawe olina obuvunaanyizibwa okumanya ziriwa zenkomezaawo nenzijjamu esere waba emamu eddazini nga mulimu eddazini 10 buli ddazini nga ya mitwalo 3 ezo ziba ssente nnyingi kati de nawo waba weetaagawo obuntu bulamu kubanga byeboozezza babizizaamu ebifudde biri ewaka bikaze ngera bo batugana nti twagala nnyo okuwabulwa kuba naawe oba mu layini ya tteeka oli wasinziira gavumenti abamanyi ebyo bya auditing biki baba bajja kuyamba naye butamanya ab'omukisa bajja ku bibajjeko nga tebinnafa nnyo abatali lake nga bivaamu langi mukyayina omumanyi black n'agenda mu bulu n'agenda mu white abasobola okukulaga hip n'agikulaga ng'eri awo naye ng'agitadde waka mu compound ye ajanise agezezzaako ekyo kitagamu abali tekiniko kuba eri mu sekita yaffe teringa yamwe ez'abaasoma nti owandiika buli kamu koolina bwofuna yewe 2 no biweereza ne bakuweereza akagugu bwofuna wagenda ku nnyonyi ne bakuweereza noti nawe obeerawo nga tomanyi byolina era bweyambuza nga mubeerawo mutya muli basiru nemugamba kituufu niba wange bwakuba w'emigugu nendaba mukyenjagala nga ngumugulako nga ngukuba muno niwaba mukyala niwaba mwana simuyombesa shoti zatugwako ne mukulu Yusufu wazitikudde wali omugugu nguguze yakuba customer mbakubidde bagenda kujja kati enkola eyo okubanga bintu bikyankalana tetulina proper record naye kakasa obujulizi obunaabaawo n'okwestimatinga tedduuka liyingiddemu amazzi paka ku fuuti 10 ddala otaasizaaki kubibadde wansi nga tubiyiwa wansi obuyise wamanga osanga tutudde ku ngoye zaffe esebo kati tukiriziganye bwe tuba kutwala ku information gye tufunye nti gavumenti erirwedde okubeera nga ebakompensatinga bwe baba babakompensatinze mugenda kuddamu mu maduuka ago mukulu Yusufu sebo ekigwa ekimu tekiremera mwana kuzanya guli mulimu gwaffe era ensonga emu egenda otwegazaawo enkya ng'ensonga enkulu lwaki tuli ku mikutu egy'enjawulo nga kubawo bwe mbadde ngenda okudda oŋambye ekigwa ekimu tikitosoolagewa kati oddamu okay gavumenti tugambe nti enaaba ekozeseza obwangu nebange bakompensatinze bwe kibanga kyekituufu neba compensatinga tusabe nti ekozeseza obwangu maybe week ejja tugambe nti bagenzeeko kwezeza ebigwa tebiraze nti bagenze ne bakwatayo mu nsawo abasuubuzi tugambe 4 nga bwe tugamba nti abasoba mu 3 ne babawa nti mwami Kaweesi yali alinamu emaali ye ya bukadde 3 mulala bukadde 5 mulala 10 abayinamu sente zaabwe enkalu bwezi ne bazibawadde kyenkubuuziza kiri nti mugenda kudda mu maduuka nkikubuuziza nonga nti ekigwa ekimu tekirobera ki amaduuka lwaki nkikubuuzizza singa gavumenti ebawa sente ezo ku Lwokutaano tugambe olwa weekend ne muzaamu emaali ku Lwomukaaga n'Olwesande
komanda enkuba neddamu kintu kyenyine kyona ekiddamu ekyo omulimu gwo ng'omulimu gw'obusuubuzi tetugenda kuguvaamu lwa bizibu ebyo bye tusobola okukontrolinga okufuga singa ku buli arcade kuliko omuntu akuba essimu nti gazze oba kati andi olwo tugenda fiirwa abantu kuba bakukubira essimu nti gazze kisooka oba tokyakkirizibwa kugendamu mu kizimbe ekyo ng'amazzi ago gazze olwo naawe ogenda kufiirayo gatandika mpolampola gali gazzeeko misana nga weetuli ne gatandika mpolampola ne mutaasaako bye mutaasaako gali mu bukongovule gali ki bw'oyambusa waggulu bw'otegula bw'oyambusa otuma abaana mu ndete pallets ebyo mubikola poliisi teriiwo muba temukyakkirizibwa kuyingirayo eyo kubanga olunammwe muba mugenda kufa ate tusooka kulowooza kubula yes boogera ku kukuuma abantu n'ebintu byabwe naye tusooka bantu kati nze ndowooza ke bannamwe bali abagenze mu kooti namwe mukubanga mubeegaseeko yadde bagambye mwami bye basaba kooti wali eri kooti order nti akoma okubeera nga agenda amaaso n'okuzimba ndowooza bayinza okuba abatuufu naye balina okuba nga balowooza ne ku kyokubeera nti basooke bakiriyalinge ebyayonoonebwa amazzi ago we galina okukola ki okuyita otuufu bo okusinziira bwe tulaba ekistructure ekiriwo ekya mukulu w'amazzi bw'akireka bw'agenda nakyo mu maaso already era bw'eddamu n'etonya gajja kudda eno nandiroozeza nti buli nannyini kizimbe yandibadde aleeta inginiya we ne batula n'enginiya wa haamu naaba nga beewabula mu ngeri eri technical abasoma amazzi bwe gatambula ba engineers ffe nga abakola semuto wattira eggege baganda bagamba bw'oba olina akaduuka ako nga bakasitoma bwe bakumanyi olunaku lw'okavaamu lwe bakubulako kati ffenna tukimanyi wabula entimba egenda kukyuka efo ky'okuleeta ebintu ebingi n'obiyiwaawo ne babituulako olwo otandika kuleeta kuhanga n'essimu yo then n'ofuna akasitowa ku leve eya waggulu era abamu abagenda mu kibiina kya United Traders Association abawabudde nti enkuba ekyatonya oyogedde ku bayinginiya nti bayinginiya ba haamu kubeera be babadde bazimba baba bakyesigika abo olw'okuba tosuubira nti mwami Amisi Kigundu bw'abanga awabulwa naye bw'abanga yeetegereza ennyo bw'obanga obadde olina bayinginiya bw'aba akkiriza datizi ne baba nga bakoze ekintu ne kibanga kye bakoze kivuddemu ekyo oba okyagenda maaso nabo obutabanga ffe abali eri mu informal sector we tutuula ne twogeramu gw'abantu inginiya ayina n'okulaba ekikyamu olw'okuba tomusasudde n'atakukola ki kakati abazimba edda ba Drake basebalamu bayanga bayinza okuba nga babadde bazimbira nga bayinginiya baabwe tebajja kubeera na bwetaavu babawa ssente yaza consultation naye naawo kati ngenjegeze bandibadde batuula ne babeera nga basalira wamu amagezi etteeka oli yagambye nze oli yaŋŋamba bw'obanga ng'oguza awantu n'osangawo poloti enkalu ofangayo okumanya alizimba ki bw'oba musiraamu ayinza okuteekawo bucha ya pooko owedde bw'osanga nga bonna baazimba olwawo ozimba nga bw'oyagadde naye bwabeeranga wa wakalu etteeka olirimu okuzimba nga naye bw'aba lwakuba nti waliwo ate ekitundu kye tuyinza okugamba nti kino ekitundu kyakusulamu waliwo kyotamala gazimbamu toteekamu disco ku saidi eyo kati mwafiiriddwa abannammwe bafiiriddwa ebintu abannammwe abamu bagenze mu kooti bamu babadde mu kesisi olunaku olwaleero nga bwe tugezaako oba nga tukutegeeza mwe mukyekubira enduulu si bwe kiri mukyekubira enduulu abasinga amaduuka wabula mukaliko kubanga amaduuka agasinga mwawandiisa bizinesi zammwe kubawo waliwo nawo okubasunsulamu kati amateeka nga bwe nasoso kugamba nti twafunye okuwabulwa nga tukulibwa bakamaffe bakasiita ne official road mayor
nti engeri gy'oteeka ensonga zo mu maaso ga kkooti eyinza okusalawo onoowangulwa towangulwe kati amaduuka agamu ogasanga nga neyali register yali wandiisa yadda dda mu kyalo wabula yateekamu mwana wa kojja naawe najja mutabani we n'amuwa naye n'aleeta omuntu kati abo oyogera bwoti ngenda ndabamu nti bwe tunadda mu nkola y'amateeka abaasoma nga bwe babyagala bambi abasinga bajja kuwanduka kubanga mu kkooti wabeerawo engeri byoleese bwe birina okukwatagana kati bwe manze najja mu dduuka nga nkolera mukoddomi wange yawasa mwannyinaze neiba wange naga anze ngenze Canada nensala nengenda wabula niba wanga nangambe okay oyinza okubanga yawandiisa yagenda naye baba bakuziza ku side eri y'emisolo but katulinde tulabe koti kikyegenda okubeera nga yogera bwe banaaba bagenze mu maaso kuba bwe kibanga government nga bwe tutegeddeko ng'egenda kubeera nga eririra abafiiriddwa ebintu ebyo then kiba kitegeeza nti ebya koti biba bigenda kola ki guba guyinza okubanga gukomaawo naye si gwonna kubanga tekitegeeza nti omwala oguvuddeko ekizibu kiri gufuddewo kigambibwa waliwo abantu abaafa kituufu eri mu kisenyi obwana obusulayo wansi bwe nawulira kwanagezaako okubuuzaawo nga tebakyasuzaamu baana katujjewo zino sente tukomewo Lutindo ku Lubogola Simba we bali kubeera ng'owuliriza ndine abasuubuzi wano mu kibuga Kampala oba mu ggwanga lyaffe Uganda tuline Mwami Kawes Kenneth Kezekia kuva mu ba United Attire Traders Association eyakateekako radio yeetaaga okumuddiramu eno association eno eyamwe musinga kutunda ki United Attire Traders Association kono olusi bateekako limited tuleeta ngoye ziwedde fe kibiina sekita mu kasiita ereeta engoye ziwedde tulina bannaffe abejjoola balina ekibiina kyabwe bo bali mu ngoye naye bo baleeta ezitakoze ezitawedde era ku hamu gye balina ebyalaani byabwe era mu sekita endala mulimu ab'engatto nabo nno bayisibwa bubi ku mataba basinga okubeera mu basement yabayita ku nabugabo oyitayo nolaba buli ngatto katulinamu ne sekita endala ey'amasimu tulina balina sekita ey'omu kikuubo abaleetaleeta ebintu popa biki katwagenda olanga buli omu aba n'ebizibu bye byanjawulo era bw'owulira abaata yatukaayana tunoonya omukulembeze w'eggwanga tulabye Nabbanja tuli ku City Hall ate tonenya ali wa Kiseka wa Speya nti lwaki simulabye kubanga abo ate balina kalembereza kati okuva mu URA ne mu government ate ow'eminyolo yena gansi wali tabu government yawulira bye nagisaba kati ffenna tuli basuubuzi abasuubula ebweru naye nga tulina sectors za njawulo paka mu Kiyembe era ab'endabirwamu bwe baali beekalakaasa twateekamu amaanyi naye tetwabeegattako era bagundi naye tuli wamu nammwe kubana mu endabirwamu basuubula era wali nabo gavumenti ebatutte bubi. Mwami Kawes mu bintu ebyenjawulo bwe bigwawo wabeerawo ababeerawo mu kufunamu mummwe abasuubuzi mmwe bennyini ngaera bwengoye nti abannamu abamu bagenze dda mu kooti abamu mbadde muteekateeka kugenda mu kooti abamu bagamba tetugenda mu kooti tunoonye muzeeyi anti saawa ya kalulu muzeeyi atutemera ebyaffe ebyafudde n'abamu nga osanga n'abamu tebalina bye bafiiriddwa naye banoonya we bafuniramu mugenda kola muti okubeera nga mwenna musobola okuba nga mussa ekintu kigambo kyekimu mwenna abafiiriddwa ebintu byammwe nammwe abayinza okuba nga mulwana okulaba nti kintu kino tekiddamu kubeerawo kubanga omw ayinza okuba teyafiiriddwa leero naye nga osanga yawonye buwonyi nga singa enkuba eddamu n'etonya nga omwala guno gukyalinga bwe guli nga ebibyo bijja kufiirwamu mugenda kola muti okuba nga mwenna mukosa nga muli wamu kubanga ekituufu kiri nti temuli wamu mwenna si bwe kiri mugenda kola mutya engeri kasiita gye zijja nga buli muntu yajja yeekwese mu kasiita ekoze omulimu munene nnyo okusunsula era n'okutegeeza be twogera nabo okuva ku mukulembeze w'eggwanga paka ku basajja ba URA wammanga mugondi okubategeeza nti leka bali balina ebigendererwa byabwe bibawe naffe kati bwe tunaku nekyokgenda mu kooti okyaba nakyo kirimu okupapa kuba weetagawo obujuzi weetagawo ebintu birina amapapula mangi bw'owaaba omusanga teffe siyinza okugenda okuddamu ogwaba nga tegukyalina nnyo makulu kati byonna ng'oredde gyeguli kati muba bina kwegatta ku kati ebibiina bino ate era n'enkola y'ebyobufuzi olaba n'ebibiina ebirimu abasajja abagunjufu era nabo nga balina engeri gye bibeeramu obubondo kati eno waffe abataasoma tuba tetulimu obubondo si kipya obubondo buli mu DP obubondo buli ne mu NUP obubondo geno buli ate kati buli mu Jema bulina obubondo ngate ne batuka n'ekisene olina kkenzanganira ffe tukaluddemu twali mu FDC kati enkola ereka tekomyeeyo
era yewaffe tugezaako nnyo okugyewala nga tuwa nsonga zaffe ezituluma era ezigenda twegazaawo enkya ziri awo wennyini enkya tutegedde mulangiridde okuba nga mugenda kuggala bani abagenda okuggalawo amaduuka abatunda engoye eziwedde bangoye bokka abalabe banaatwegattako kubanga amawulire ge tulina wano galaga nti si bangoye bokka amaduuka gonna mugenda kuggalawo enkya Ataya Traders Association Ensaale tuluna ngoye ziwedde nga tugamba ensonga ziringa nnya esooka ey'okupimira engoye zaffe tulina omusolo ogwa kiro gye twatambula yonna ne batugamba omukulembeze gw'eggwanga ye yagusaba mu East African Community balina common external tariff n'agusaba gukuume factories wano ez'engoye eziproducing less than 5% okusinza ku demand y'abannayuganda kati 95% naffe bwe tubadde tuzannyira ne tuddako ensonga ne tugamba nda ne import duty ku ngoye owa 3.5 guli omusolo gwa kiro gwali ebitundu 3 n'ekitundu ku buli kiro URA yennyini newandiikira gavumenti ng'egigamba guno omusolo gujja kubaabya myaka ng'ebiri era mu budget yasomeddwa 2025-2026 palamenti neesalako negamba baleeta engoye eziwedde musasule mu kiro $2.5 abaleeta ezitawedde abajja olaloola aboolaba kateni mito gya ntebe biki abo ne basalirako ozabo yabateeka ku 2 pa kiro ne bapima olugoye mu kiro edazini ya kiro 3 n'ogiteekako 2.5 oba ogenze mu $7.5 eyo import duty yokka ogenda okumaliza okuteekako VAT withholding tax infraction levy ng'edazini ogiteekako $15 eriko amagoba ga mutwalo $15 mitwalo gigenda mu 6 amganidde kino tekiri practical ni bonna gye twalagana batugamba ekyo nkola ya mukulu yagisaba omukulu muba mutegeeza president yasaba kwa batugamba tuwandikire ebitongole ebikuŋŋaanya ebirowoozo semanyi muteeke ku order paper white paper mu parliament bikubiyeko ebirowoozo naye omukulu bwe yabisaba n'omukulu yali tumusinkana ne tumugamba emyaka 5 yabisaba 2021-2022 ogwo omwaka bwe babitandika emyaka 5 musaba ne tumugamba assessing factory zo zikoze zitya twashoko naye ngakkiriza teziperforminga tugamba naye tusobola okukolaganira wamu nga totukubye kutwasa kubanga obingi nnyo nja kuwa example emijozi gya Uganda wano tewali agikola niyo omwana agireeta bamugamba nti bagipime mu kiro kubanga wano waliwo company ekola t-shirts ng'ekola za plain za cotton namuga tekirina nnyo makulu tusitegedde ensongayo kubanga emijozi tujambala ne tuwagira ate wano tulina agikola wabula olw'okuba gigwa mu t-shirts ne bakubonereza kati nga tugamba ensonga zaffe ziri omusolo gwa kilograms twagala bawulirize naye nga this time twagala biri surgical omukulembeze w'eggwanga abiyimirize nga bwe twogera ne bano baagamba nti tubalemesa gwe oba oyagala olugoye lwa naiti lwomanye Kampala osobola odunoonya bw'oba oyagala olwa fine spinners bali wano wali coffee marketing board olina woga nti eno showroom yaabwe kati bakaayana batya nti akatale kabanyiga nga tetumanyina gye batundira bontuma eya bata imanyi wengenda okugula bata bongamba njagala kugula MTN outlets ziri buli wamu kati osirika muno gane kino kigendererwa ki kati tusaba mukulembeze gwanga atumye kuba tufiiridde okuva covid zende twazirya ate batandika okuleeta emisolo 2021-2022 gino eja kilogramu import duty wa 35% tusaba agende ku 25 nga East Africa bweri banaffe tuvuganya na Mukongo takyagula wano ayitawo buyisi n'atula ku bus era bogena munnamayiba osanga bus zijjudde zisinga n'ennyonyi mulimu business class mulimu executive zonna zigenda Nairobi ningo Mukongo akugamba nanunua kintu Nairobi ng'ataddemu ne transport n'akituuse Kongo nga kyalayise ng'ataayise wano katugamba bakulu tetugana twagala mukulu commissioner agamba nti abasuubuzi bampa omusolo factory tezinatuka kumpa musolo ate omukulembeze w'eggwanga agamba nti abasuubuzi bakube nnyo tebaddamu kusuubula kati aba balina philosophies bbiri tezitegereka ekirala ekyokusatu UNBS etuyisa bubi esaba esaati eyo terika expiry date erina okubeera nga eyise standards ezitategereka standards za China egamba ebyaffe birungi si bye byami mulinga bameka abali mu kwekalakaasa kuno abali mu kwekalakaasa kuno bw'olaba ku nnabugabo kwonna abatunda engoye nandi kugamba endowooza okuva ku container village eri gye batunda ebirime n'ogira ddala paka eno ewa Kiseka era yini eyo n'ekikuubo n'aluwa paaka ab'emijozi awo
basanga bakaba amaziga kajuza katuna mutwalo bakaraddeko omusolo gwa mutwalo yakasubudde kana tosuubira nti muyinza okubanga muli batono tuli batono bogereza n'ogamba nti Kampala yenna nenga kyetumanyi nti ne bannaffe bali abalala bajja beegattako kyekirya n'alieka balina ensonga zaabwe naye nga tezo tezinatuuka mu capital ffe ekizibu tukulembedde wano kubanga ffe ezaffe zaatuuka dda mu capital oleese kino kiriko 2,000 ate bakusaba omusolo gwa 600 ate nga Kampala ku bwavu buli mu ggwanga asalako yatunda tuwombe bwana Kaweesi njagala kubanga nkusibula sebo mukulu Nampala Yusuf neyanziza nnyo olw'omukisa guno okuwumbawumba kwange kuli kumu kukunga bannaffe bonna awatali bubi bonna poliisi mugitegeezezaako poliisi ekimanyi nebagamba mugende maaso n'omukulembeze w'eggwanga akimanyi poliisi buli omu akugamba atya tasobola naye nga mubategeezezza kuba iteeka kyerigogera teeka lyerigamba kasiita bulungi nnyo era kyovula abamu tugiberemu mu mugongo ne waba omukulembeze gwange atuuka essaawa nga nenda bansumbuwa naye bakola ebintu nga bwe byandibadde era bwe tujja ensonga yaffe yeetuluma tetwagala atuwe ssente twagala kutaasa mirimu gyaffe siibula neyanziza nnyo okubeera ku lutindo Radio Simba 93 katonyeze 3 Mr. Nampala Yusuf Sebo nawe nkweyanziza nnyo kitukoze bubi nnyo bannanga abafiirwa ebintu okubanga tebazze tujja bongera omukisa eno ffe mweffe amina Sebo kale bwana Kaweesi webali nnyo bali ddala katuddemu katugendeko mu mawulire